on this first ever National Unity Platform Candidates Debate. People power! Our power! NUP! And everywhere! Banyanga Mutule. I want to congratulate all of you, our able candidates. This was not only informative, it was also entertaining. Thank you very much. Zengo muntu nyumidwa nnyo debate eno. Kakasa n'abantu abatulaba wano Uganda ne Bulaya baginyumiddwa. I want to salute our election management committee. Thank you very much. The membership, the leadership of the National Unity Platform, all of you ladies and gentlemen, most importantly the media, thank you for amplifying this far and wide. Basebo ne banyabo kino tukikoze tetunabeera mu buyinza naye tulowooza kyekibiina bwe kino okufunctioninga. Tukkiriza nti ffe ng'ekibiina tulina obuvunaanyizibwa okulondobamu oyo omuntu asaanidde okukiikirira abantu ng'ate nga tukikola mu bwerufu mu lujjudde nga tetulina kyekubira yonna. So njagala obeebaza mwenna abenyigidde mweno process. Tuli aware nti mwenna mumanyi kyemukola era mwewaddeyo okugoberera amateeka n'emitendera na byonna byetukkiririzaamu. SG already akibagambye nti abantu baffe batuuse dda ku ground era bwe bakutuukako nga bakwebuuzaako manya abo ffe tubasindise. Bwe bakutuukako manya ffe tubasindise bayambe mubawe information entuufu. Tumanyi nti wayinza n'okubaayo eyo abagezaako okuinfluencinga oba okutiisatiisa abantu okubawandiikisa oba makinga sure baweta report batuleetera report enkyamu. Tubimanyi era tubigoberera. Akakiiko kaffe kagoberera, abantu bagoberera, ensi yonna egoberera, nange kennyini ngoberera. Akakiiko kaffe tukalinamu obwesimbu era tukakasa nti candidate gwe mugenda otuleetera yo yennyini anaaba asaanidde. Muli independent, tubeesiga olw'omulimu olwa NUP, olwa Kawempe ne ku lwa Uganda. Twagala okubaagaliza obuwanguzi mwenna. May the best man win. Nsanyuse nnyo mwebale kuwaŋŋana kitiibwa nakwewa kitiibwa mmwe ng'abantu. There are those particular moments that I saw that made me full with pride. Mwebale nnyo mwebalire ddala tubenyumirizaamu mwenna abakulembeze baffe. Nze mu ndaba yange mwenna musaanidde okubeera ba MP. Naye nkakasa ayina enkizo yagenda okubasumukamu naye nga mwenna musaanidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi nga maliriza olunaku lwaleero twafunye amawulire ag'ennaku nga muzeeyi Kirize Storm Kiwanuka taata wa Ashraf Kasirye atuvudde ku maaso. Bamutomedde muzeeyi oyo mumumanyi taata wa Ashraf abadde atwagala nnyo nga buli akakubye ajja wano n'atwebuzaako ne bwawulira ekyamu eyo ajja n'atuteeka ku sport tukinyonyole. Mukadde waffe tujja musubwa nnyo Mukama mumuze emirembe neffe tulina okugenda mu maaso n'olw'ensonga eyo abantu ba Kawempe North mwenna mwenyigire mwene ensonga. Tubaleetera candidate very soon naye twagala tubaleetere candidate nga alondobeddwamu mu bwerufu, si bino bya dictator Museveni kugamba ani ankoleraawo n'alondobwayo oyo kyokka nga kyekibiina ekiri buyinza ekyo kibalage democracy level yaabwe bweri. N'ebibiina ebirala tetubyogerera bubi naye twagala okubiwa ekyokulabirako ndi mu Uganda empya ebintu bwe biti bijja kubanga bikolera. Mwebale nnyo mwebalire amaaso ne banyabo Mukama abankumire. And I'm wishing you all the best. May the best man win. Zubide Katonda akkirize omulundi omulala tubeeremu n'omukazi avuganya. But as for now, may the best man win. Thank you very much for God and our country. We will stand up for the anthems.